Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okuba nti mutulaba mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebya Frank Gashumba okulumba Katikolo bikyagendera ddala mu maaso n'okwonoonekera ddala. Era nga wano tuyinza okugamba nti Frank Gashumba eyamwalula esiridde. Frank Gashumba eyamwalula esiridde. Kubanga omukulu eyatandika embeera ey'okuba nti banoonya Frank Gashumba yeetondere obwakabaka bwa Buganda ne Katikolo Charles Peter Mayiga munnamateeko mutendeke. Omusajja ono gwe yayisaamu amaaso n'amuvuma n'amwogoloza yenna. Aba Aptex agamba nti kino tekisoboka kubanga bwe baleka abasajja nga Frank Gashumba ne bayinaayina oluvannyuma lw'okuvuma Katikolo wa Buganda ate nga yabeera kabaka ow'ebweru, kiba kiyisa mu Buganda ne mu Ssaabasajja Kabaka amaaso. Era ng'olunaku lwa leero Aptex amaze okulaga eggwanga enteekateeka bagenda kikola batya. Okusinziira ku nteekateeka z'atadde ku mutimbagano gwe ogwa Facebook, omukulu Aptex agamba nti okutambula okugenda mu maka ga Frank Gashumba kugenda kubeerawo ku lunaku lw'okusatu, era nga kino bagenda kukikola mu mbeera nti emmotoka zijja kuvaawo 52, era nga zino emmotoka 52 buli mmotoka ejja kubaamu abantu 3, nga buli mmotoka emu ejja kuba ekiikiriddwa ekika kimu ekya Buganda. Era nga wano agamba nti omukulu Aptex agamba nti nno Frank Gashumba tebena kyenye kye bagenda mukola, wabula baagala abannyonnyole ng'Abaganda n'abaagala obwakabaka bwa Buganda lwaki yayisa mu Katikolo amaaso. Era nga bo bagamba alina okwetondera ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Agamba nti bagenda kusimbula ku ssaawa 6 wali ku Bulange. Era nga ensonda endala ziraga nti yamaze dda n'okutegeeza ku poliisi nga bwe bagenda okukola okwekalakaasa okw'emirembe. Era nga ekintu kirabika bakitaliddemu ddala amaanyi. Abantu bangi baavaayo, era n'omukulu ono Frank Gashumba alabika nga atidde olunaku lwa leero. Apostinze ku peegi ye ng'alagira ddala okutya, n'agamba nti waliwo bangi abasansaanya obulimba, n'agamba nti buno obulimba bubi nnyo. Obubaka buno yabutadde mu Luzungu, n'agamba nti telling lies about others is as harmful as hitting them with an axe, wounding them with a sword or shooting them with a sharp arrow. N'atekawo Proverbs 25:18 nga kitegeeza nti okwogera ebyobulimba ku balala kwa bulabe ng'okubakuba akabazzi ku mutwe, okubatemesa ekitala, oba okubakubisa akasaale. Omukulu ono komenti zino abantu tezibagendedde bulungi era tezibasanyusizza. Abantu bavuddeyo ne bamuvuma. Abantu omu wano omukulu gwe bayita Semogere Rogers agambye nti Gashumba nkuwa ekitiibwa era nkwagala nnyo olw'ebintu by'okola ku radio ne TV ne mu masomero ng'ozzaamu abaana amaanyi n'okuba nti oba motivatinga. Naye kino kye wakola eky'okuvuma Katikolo kiri unprofessional, so wandibadde okola ekyetaagisa. Omulala Paulo Sejjirinya n'agamba nti kye wakola obwakabaka bwa Buganda tekikkirizika era si kya buntu bulamu. Era nga agamba mu maaso n'okugamba nti olina okwetondera kabaka, olina okwetondera ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Ono Kajjo Darius n'agamba nti komenti z'abantu bonna ze bateekawo bagamba nti weewaawo Katikolo ayinza okuba alinamu ensobi emu ng'omuntu, wabula kino tekitegeeza nti alina okulumbibwa bw'atyo. N'agamba nti abantu nga bano abakulu newankubadde tetukkiriziganya nabo,
naye waliwo engeri gy'osobola okwogera nabo ey'emirembe nga tekuma mu bantu muliro ate nga tetyoboola. ETV Uganda, that's where we are. What XP is my name. Tugezaako okuba nti tutambuza embeera eno mpola mpola, tugezaako okubasomera wano. Frank Gashumba atudde ku mpiso essaawa yonna, abasajja bamulumba mu makaage baagala abannyonnyole lwaki yalumbagana ow'ekitiibwa Katikolo wa Buganda Charles Peter Mayiga. Kitegedde abantu bangi bavudde wano ne bamugamba nedda ssebo. Ono agamba nti bino ebigambo biweereze muwalawo yasinga okubyetaaga, naye ffe tetubyetaaga. Kye twagala kyokka kyakwetondera Katikolo wa Buganda. Okay? Ono agamba nti kansuubire bino bye wawandiise wabirowoozezaako bulungi. Omulala n'agamba nti yenno ggwe embeera, you lost it the other day, you abused the Buganda Premier, it was outrageous and gross. Kyali kinene nnyo ekyo kye wakola, era nga ku muntu nga ggwe ow'emyaka gyo wandibadde tokikola. Abamu bakkiriziganya naye ne bagamba nga Helen Nantega agamba I'm with you and I'm on your side, be humble but have limits of tolerance. Ono amuwagira naye agamba abeeko ne waakoma. Ono agamba nti olunaku lw'olyetondera kabaka lwe lunaku lwe tuli kusonyiwa Frank Gashumba. Twakukyawa, tulekeemu. Ono agamba nti it is unfortunate that a wise person, it is very unlikely that a fool will side with the wise, and it is not that one is naturally a fool, it's anger and hatred that erodes wisdom. Ono agamba nti si kya bulijjo okulaba nga omusiru akkiriziganya n'omugezi. Netekitegeeza nti omu ku bano aba musiru nnyo, wabula olumu buba busungu na bukyayi obuleetera omuntu okuggwesaamu amagezi. Kyonna kyategeezeza ETV Uganda. That's where we are. What XP is my name. Thank you so much for watching. Tugezaako okusoma comment ezivudde ku post musajja mukulu Gashumba gy'atadde ku page ye. Abantu bamukolokota bamugamba weetondere Katikkiro, weetondere Obuganda. Bw'oyisa mu Katikkiro amaaso oba oyisizza mu kabaka mwennyini, kubanga kabaka yalonda Katikkiro ate Katikkiro ye kabaka w'ewabweru. Kitegeera. ETV Uganda, that's where we are. Ono Meya Imran agamba nti mukulu Gashumba nkuwanya ekitiibwa, nerekerawo bino ebintu by'ekyana ekito ebyokulumbagana Katikkiro Charles Peter Mayiga. Agamba nti ebintu nga bino tebyetaagisa. Agamba nti tetwetaaga magezi go, genda ogawe muwalawo. Okay. Ono agamba nti I hear Abitex is planning to storm your home, trying to force you apologize on what you said about Katikolo. Naye tuli tiimu no apology. No matter what a drunkard does, even if they throw themselves on the floor like a child, even if they break all the bottles, they will still remain, they will still leave the bar. Eyo nagamba nti kyonna omutamivu kyakola ne bwe yesuula ku ttaka emirundi emeka ng'omwana omuto, ne bw'ayasa amacupa gonna okugamalawo, kifundikira ebbaala alina okugifuluma. Oba wano Gashumba. Okay. Maama nnyabo, abasajja balumba wano Gashumba. Ono agamba nti sometimes you need to just keep quiet. A fool's quietness can make him wise. Ono agamba Gashumba asirikeko. Ono agamba nti kyekino ekituuka ku bantu abalumbagana abalala ne babayisaamu amaaso.
Onagamba, and personally I'm not surprised. So many times you first act and later you think of the repercussions. Shame upon you. Gakubugumye. Mr. Frank Gashumba, you are among the people that need to meditate on proverb. Malice, sabotage and blackmail is very bad. Agambye Gashumba Gamubugumye. You are absolutely right, but I need your help. Okay. This is so you lying and trying to justify your lies. You acted so foolish to attack the Katikolo with all sorts of insults. Non-evidenced lies. Shame on you. Those who stay in glass houses should not throw stones. And awali omugenge tewafuyirwa ngalo and guluma yaguza chikuluma gundi. It's high time you respect our kingdom. Gashumba wanga alidde wano tubaleze ne bajjajjaabo naye bwoti bw'osasudde Obuganda kasajja gwe oli kakopi nnyo. So you are confessing to us that we all heard from you against the Katikolo were lies. Onagamba nze nkwagala nnyo lwakuba oyogera amazima newankubadde abala tebagagala. When are you making another Facebook live? Because I can't wait to see another Bible teaching like you did on the last Facebook live you made. Good people, are we discussing assault, sedition, libel, defamation, or inciting violence here? Onagamba, who is your next target? I really know what you are going through. Wetondere Katikiro ova mu kwebuzaabuza with Bible verses. Alright, TV Uganda, thank you so much for watching. Naje musinzira okuba nti mutulaba. Osobola okuteekawo comment yo ku biwo. Oli tiimu Gashumba yeetonde teyeetonda. Nenga byonna ebyagenda mu maaso omukulu tasobya. Katikiro musajja mukulu nnyo mu Buganda era si kya bwenkanya omuntu yenna okuvaayo n'amuvvoola kubanga Katikiro bw'aba akoze ensobi oba wabaawo okuwabulawo Buganda waliwo enkola emanyikiddwa omuntu gy'ayitamu. Katikiro alina ofiisi osobola okumuwandiikira. Omukulu nga Gashumba ayinza okuba asobola n'okufuna essimu esobola okukubira Katikiro direct ne boogerezeganya ng'abantu. Naye ng'alaba ETV Uganda osobola okuteekawo comment yo. Mbaagala nnyo baganda bange. Wade XP is my name. Thank you so much for watching. Bw'oba oli mpya kindly subscribe. After subscribing, click on the bell notification button.